Kabenje kagudde nkyaliro ku luguudo lwa Nabugabo. Motoka ekika kya Primo namba UBJ 888H bweremedde omugoba waayo n'etomera abantu babiri ne bakutula amagulu ssaako n'okuwaleeta ebiwundu eby'amaanyi ku mitwe ddala. Abadde mu kifo kino kategeezezza nti omugoba wa mmotoka eno guno gwe muzeegwe buli wajja ayagala kuvuga wanwe kyokka ng'adduka emisinde egy'ekitalo. Ade kusipidi muganda wange akali wadde yalibyeko okumanya aliroko ade enyumirwa mu nyumira wali okutuula akali ekintu okufulu bange emolokirya wadde avuga ono wabiridde eno eyekanga takisi kokola ki kuyingira wano eno nakola ki natomera naye nga poliisi etukoze bubi eddukiridde bantu bafunye buzibu ejja ne bakola ki ne balaba mangu batwala mu ddwaliro ekyo kitulumya ennyo ng'abalina mugabo abawanwe nga tebannabakola ki gaddawo abasuuge atekukujjawo newaba tubanguye okuŋŋaana mu kifo kino kyokka ne bateekawo embeera bwe baggadde oluguudo nga tebakkiriza mmotoka yonna etambula wadde okuyingira mu luguudo luno. Kayangana kagamba mwana ikagamba ovuga mu emmotoka kawo mugagawala mulimu ne bafuna emmotoka ebadde okumpi ey'ekika kya pick-up ne bagiteekamu amafuta emudduse mu ddwaliro e Mulago. almost sawa namba era ne poliisi bwezze nesobadde yadde okukolawo kintu kyonna abatuuze bafunye wali akamotoka ne bamuteekamu ne bamutwala bakubadde okwekalakasa singa babadde singa bagadda omusajja abadde avuga wanu weno abadde avuga ono wabiridde eno eyekanga takisi kokola ki kuyingira wano eno nakola ki natomera naye nga poliisi etukoze bubi eddukiridde bantu bafunye buzibu. Ze William Buyondo ku lwa Bukedde TV.